Ababizongera. Ekoi. Mutangea. Namushia amazi. Bamurandutse. Bamundusha amashuri. Ekoi. Ekoi. Bamundusha amashuri. Ngo ndi umwana. Au total, c'est... Yes, all right. Kakati amawulire ge tulinawo olunaku olwaleero mbakulisiza nnyo bwakedde mukulike obwenkya. Ebigenda mu Democratic Republic of Congo byeyongedde okweraliikiriza Paul Kagame saako n'abatuusi ba M23 okukosa ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lwa US tutegeeza United States of America okugenda mu maaso n'okubeera ng'eruma ogw'engulu. Yagenze mu maaso n'okuba ng'ebongerako sanctions. Jjukira nno gye buvuddeko yakola sanctions ng'ezikuba eggwanga erya Rwanda era tugenda kuba tuzikuyikiramu gw'ataaliwo osobola okuba nga gwe mukwano gwange otegeera biki ebyali bigenda mu maaso. Kaakati amawulire agaliwo galaga nti nno wuliriza amawulire agaliwo galaga nti nno abayekera ba M23 bagenze maaso n'okurejectinga sanctions ezabakubiddwa eggwanga erya United States of America era nga bagamba nti nno lwaki bino babiganye bino biri ku selective measures era nga byandamininga peace deal oba peace talks ezakolebwa wakati w'eggwanga erya America n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo saako n'eggwanga erya Rwanda. Oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango tuuliriza gwatana tuyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otwegattako abali mu diaspora batumiddeko nnyo sibeerabidde nkimanyi mufaayo nnyo okubeera ku mayingo gano aga Yugi Update CV. Kakati nno njagala tubeere nga tugenda buziba mu nsonga eno sobole okwekenneenya kiki ekyaviiriddeko USA okunyiiga ennyo n'egenda mu maaso nga etaayiza eggwanga erya Rwanda ewaka saako ne mu kibira. Njagala tubeere nga tubitunulamu nga tutunuulira ensonga zino. Jjukira nti nno okuva US we yagenda mu Washington Accords ne bateeka wansi endagaano ku lupapula wakati wa Paul Kagame saako ne Felix Tshisekedi. America yateekamu ssente ze nnyingi nnyo ng'akimanyi nti neno ddiiro oluggwa agenda kubanga ayiika buyiisi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo atandika okuba nga ayiikula bya bugagga ebigenda maaso mu DRC naye kirabika agenza okkizuula nga Paul Kagame amulemesezza obulamu. Kati okusinziira ku ssente z'ataddemu peace accords zonna samiti ze zituuliddwa America zaateekamu ssente kati agamba abikooye. America agamba abikooye era bw'anyiiza ennyo ng'alaba talina kyasigaza kukolera Paul Kagame sanctions ezisinga zonna zimukubye naye omusajja ayinza obba alemeddeko. Omanyi kyakoze? America kyakoze takaanye naye agambye nti agenda kubanga amusanctioning ewaka naye mu kibira. Kati abadde akyawera ennemba na sanctions ezamukubiddwa jjojjo ly'abalamu okubanga bagenda mu maaso n'okubeera nga balijectinga okubanga bakuba sanctions eri gold refinery zaabwe mu ggwanga erya Rwanda nga bagamba nti zino zirina kyengeri gye zeekuusaamu ku bayekera ba M23. Kakati America tekimulobedde era ekyo tekimumalidde. Olutalo oba sanctions azongeddeyo paka mu bibira agenda okubanga alemesa Paul Kagame obulamu ewaka ne mu kibira. Kigambibwa nti sanctions US yazikutte n'ezikuba abayekera ba M23 yamukubye ewaka ne mu kibira era abayekera bavuddeyo nga basinzira mu Democratic Republic of Congo nga bagenda mu maaso n'okucriticizinga nga gamba new US sanctions zino zitagetinze gold mining saako ne mineral trade mu Eastern Democratic Republic of Congo era nga abayekera bagamba nti measures zino ziri selective nnyo era zigenda mu maaso n'okutyoboola eddembe effort egenda mu maaso n'okukolebwa ku ddembe eriyinza okuddizibwa mu Democratic Republic of Congo. America ayina ekintu kye yatunuddemu n'alaba n'agamba nti bano ekibeeyunira jjukira nti Paul Kagame ekyamugaana tukkirize tuba tugaane ekyamugaana okubeera nga ateeka mu nkola endagaano gye yasayininga mu Washington Accords
okubanga abiteeka mu nkola nga bifulufiiringa nga bye baali bateesezza. Lwa nsonga yabalabalamu ng'ebyobugagga byagenda mu maaso n'okusima. Gorodi gwagenda mu maaso n'okusima mu Democratic Republic of Congo aba agenda mufiirwa ate nga badde avaamu akasente kangi akayitiridde. Jjukira zino ensonga tazirimu yekka, azirimu ne munywanyi we Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa bye babadde abasaale mu kukusa ebyobugagga bya DRC. Era okuva mu Amerika we yasayininga endagaano kigambibwa bano olutambi lwakyuka mu nzungulula era ky'oba olaba Paul Kagame we akomayo wano ku butaka babituulamu n'amala ne yeekyanga. Kakati Amerika kyakoze agambye we guli n'agenda mu maaso n'okuba sanctions abayeekera ba M23. Kati abayeekera bavuddewo beekandagga bagamba zino sanctions oba zino measures US zeekoze ku luno zamayininga effort egenda mu maaso n'okukolebwa okuba nga tuzza emirembe nga tutebenkeza emirembe nga balinga bamugamba ndi singa tujjaako nvumbo zino sanctions zino tugendagenda mu maaso n'okubeera nga tutabangula eddembe mu Eastern Democratic Republic of Congo lye tubadde tugezaako okuba nga tuteekawo omwaganya likomewo. Effort yonna gye tutaddemu peace deals zonna zetwasayininga okuva mu Switzerland tugenda kubeera nga tubijjawo, tugenda kubeera nga tubisazaamu. Kitegeeza ku luno Amerika waali nnye abatuddemu wakati guli nnyemu olw'ensonga nti bano ekibadde kibawaga by'ebyobugagga bino nga babitunda katale k'ensi yonna ne kati bibanga bikubiddwa sanctions kitegeeza nti bigenda sobola kutundibwa katale kansi yonna buli gwe banaagenda nga obbiguza ajja bigana kubanga tajja kubaako na waabitunda bijja kubeera restricted. Gorodi yenna agenda okubeera nga amayiningibwa mu refineries ezateekebwawo restrictions ezakubibwa sanctions n'eggwanga erya Amerika. Kitegeeza oyo ajja kuba adibye, ajja kuba talina katale, bajja kubeera n'ebyobugagga naye nga bibadibako budibi. Kati n'olaba abayeekera balaajana bamanyi ekyo kye kitegeeza aba bakutte mu liiso, kitegeeza tebagenda kuddamu kusobola kufacilitatinga nsonga ya lutalo luno. Ate era olutalo zino ssente zibadde zibayamba nnyo okugeza ng'oggula ebyokulwanyisa equipments, okusasula abayeekera nabo sebo balwanira ku contract abasinga, okonnosaako n'okugula equipments ez'amaanyi nga tanka, drones ng'ezo. Ebyobugagga bino bibadde basima bibadde bibayambako nnyo. Kati mu kyo kibadde kibafuula gumite ng'enjogera y'ennaku zino okubanga baggume tebagambwako. We babayita mu peace talks batambula beeyagala, bajjamu bagayaala, okuteesa tebateesa, babagamba muteesefe tujja kubeera nga tubabuulira oba bye muteeseza tukkiriziganyizza nabyo. Abasajja nga babadde beeraga akajanja nga beematira. Kati Amerika wano wabakutte. Jjukira Felix Tshisekedi yasooka bakwatamu we yavaayo omwaka guno n'alangirira nti agenda kujjawo de-dollarization, dola okubanga esaturatinga mu ggwanga erya DRC agenda kubanga agijjawo baddemu okukozesa ssente ya franco. Kakati kino abayeekera beesanga nga kigenda banyiga kubanga kibadde kibanguyira okukola money laundering nga ssente ezitandizibwa eza dola, ssente eziri katale k'ensi yonna kibadde tekibakaluubizibwa kutunda byabugagga byabwe na kusuubula byamaguzi na kusuubula byakulwanyisa mu ngeri yonna gye baba beetaaze kubanga kive dola ebadde ekozesebwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wabula Felix Tshisekedi kano akakodyo yakaleeta ng'agezaako kunafuya nga kanafuya abayeekera ba M23 engeri ssente zaabwe zezisaturatingamu zitambulamu okugwisa ekonomi yaabwe eya Mugoma esobole okubeera nga etuuzibwa wana nafuya ekonomi yaabwe n'amaanyi ajja kubanga abasaze. Kansule nti nno tuli bumu. Oli ku Yugi Update Civic Osinziro bango otuwuliriza tukyagenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyo. Kakati abayeekera nga wobalaba batudde ne bagamba okwo kwolaba kuliko bisimwa, kuliko makanga, kuliko n'abalala bangi nnyo abamu kubakulira akabinja ka M23 akagenda mu maaso n'okubeera nga katabangula emirembe egiri mu Eastern Democratic Republic of Congo era bataddewo embeera naye nga no ki ekibalwanya. Kati wano kayana kwabwe kujjeeyo amakulu ensonga lwaki balwanira ebifo ebyo, lwaki batweka olutalo mu Eastern Democratic Republic of Congo. Kino kijjawo ebyokwekaasa bye bayina mbu balwanira nsi yaabwe, balwanira for their justice, balwanira
lwa nsonga nti babasosola bagala barecognizingwe ng'abannansi b'eggwanga erya DRC era nga bagamba bo ba DRC bakonjo abanyamulenge abatuusi era nga bawangaalira mu Democratic Republic of Congo mu Northern Kivu mu Eastern Democratic Republic era nga bagamba ekyobusosoze n'ekya gavumenti ya Kinshasa okulya enguzi n'okubeera ng'egenda mu maaso n'okuba ng'ecunya abantu ng'ejeeza bannansi ze zimu ku nsonga ezigenda kuba nga zibalwanya era ezabatwalisa olutalo mu Democratic Republic of Congo. Kakati olutalo ne kakati wenjogerera emmundu ekajja emmundu etokota. Kakati newankubadde peace deals zigenda maaso n'okuba nga zikolebwa tetumanyi ddi we ziri implementingibwa, tetumanyi ddi we zirisibwa mu nkola mu bufunze. Lwaki okuimplementinga agreements zino ng'ate ebyobugagga bigenda maaso n'okubawoomera bye basima mu Eastern Democratic Republic of Congo, kino kiringa kyakubaziimuula kkiriza obagaana accords zino zibagenda maaso n'okutulamu oba peace deals abayeekerana ne gavumenti ya Kinshasa ku bano ababiri kuliko eyeegulira obudde. Tukkirize gaana omuyeekera tayinza kuwaayo obuyinza mbu mwasayininze endagaano mwagenze mu Switzerland ne mukkaanya ne bye bakkaanya tewali kyali kituukiridde, tewali kye bagenda mu maaso na kussa mu nkola. Tujjukire bulungi nnyo, njagala okukujjukiza gwe mukwano gwange ampuliriza. Obudde bwalinga bwe buti abayeekera bano baavaayo nga bamaze okunyigirizibwa ennyo ng'Omerika amaze obbawooninga nga bamaze okubasalako mu katawuni aka Uvira. Omerika n'abagamba bakaamuke era ne bakalekulira, wabula waalakibikawo obunafu nga bamaze okutegeera enfo zaabwe era bagenda mu maaso abayeekera ne balangirira nti bagendagenda mu maaso n'okukola reallocation okuva mu kitundu ekimu okudda mu kirala, naye nga baali batambulira ku ndagaano ne order eyali evudde wa Trump nga Trump abagamba singa temulekulira katawuni ka Uvira ke mwali muwambye ebintu tebigenda babeerera birungi era mba bagezi mukwateemu obwanguwa mulekere katawuni ako mukalekulire. Era abayeekera beemulungula mpola okukakananga akatawuni bakalekulidde, wabula ku kye bassa ku ndagaano bagamba twagala akatawuni kano kasigale nga kali nyuto nga tekalina ali sayidi ya muntu n'omu gye kaliko. Jjukira kano ka ssenta kalungi, ebimu ku by'obugagga ebikalimu by'amaanyi era nga n'Omerika ali abyagala. Kakati ne balabika ng'olutalo lwatisigadde lutaaka eri ku Great Lakes ku kazinga. Akazinga ako kalina cyane ennungi nti oli yenayina abaakawambye asobola bulungi nnyo okulengera abalabe be mu ango zonna era abaamudifiitinga. Kati olutalo baaluteeka eyo akazinga akaliraanye ebboda ya Burundi saako ne Democratic Republic of Congo. Kalimu nno ebiwayi bingi ebigenda maaso n'okukalwaniramu, mulimu abanyamulenge. Akatundu ako ke tuyita bakayitaani katundu ako akaminimbwe kagenda maaso n'okubeera nga kabalwanya era bagamba olutalo olwasituka mu nnaku ezo eziyise abantu abaafa olutalo telulabikangako bukyanga bayeekera basalako mu Democratic Republic of Congo. Waliwo okutta abantu. Tujjukira bulungi nnyo waliwo n'enteeseganya eyagenda ekkolebwa n'abantu bano abayeekera saako ne Democratic Republic of Congo basobole okubeera nga balekulira akatawuni kano nga babagamba Po Kagame awithdrawing amagye ge agajje mu katundu ako. Jjukira mulimu abanyamulenge abatuusi abo abali ku sayidi ya M23, mulimu abafadik abalwanira ku sayidi ya DRC, mulimu abawazalendo ba infantry force bagenda maaso n'okulwanira ku sayidi ya DRC, mulimu Burundian army nago gagenda maaso n'okulwanira ku sayidi ya DRC. Kakati mulimu ne Bahutu nabo balwana. Kati awo kossa Rwanda Defense Force nabo bali omwo bagenda maaso n'okulwanira akatundu kano. Kati beesanga nga buli muntu bagenda maaso n'okuttingana, wabula baateesa ne batula ne bagamba Amerika n'abagamba nti buli muntu awithdrawing ebyokulwanyisa eby'amaanyi mubijje mu katundu ako kabeere sekiwa kasekiwalingibwe, wabula kigambibwa nti buli muntu we ya withdrawing ebyokulwanyisa bye
yabikweka kumpi tebaabijjayo byonna era olutalo ne lusituka buto mu katundu ako. Kaakati gye buvuddeko abayeekera ba M23 baakubwa bubi nnyo mu katawuni aka Uvira era ne bateeka endagaano ku peeni ne bawithdrawinga. Era ekyo kye kyabaviirako ku mulundi guno gw'okwokulangira nga bagamba beetaaga okugenda mu peace talks. Ng'olwo nno Felix Tshisekedi asussizza okuba ng'akozesa drones ez'ekika kya Wamikale ng'agenda maaso n'okutagetinga abayeekera bano aba M23 nga tagetinga amaka gaabwe nga ye omuyeekera agamba drones DRC government z'esindika zitagetingiramu ba civilians sako n'ebintu eby'omugaso ebiyambako bannansi okugeza ng'amalwaliro, health centers n'amasomero. Kakati ne basalawo bagende mu peace talks balekerawo okukozesa ebyokulwanyisa ebya ttabbu nga drones, tanka okusobola okusefugaadinga obulamu bw'abantu abawangalira mu bitundu ebyo abatasobola kufuna mwaganya kudduka mu butawuni obwo oba mu busente obwo. Okitegeera ekintu ekyo. Kakati basalawo olutuula ku luno lugende lutuuzibwe lwalina kutuula mu Kata mu kibuga Duha, naye olw'okuba nti waliyo olutalo nga lunyiikidde olwali mu Middle East wakati wa Iran, Omumerika saako ne Israeli, basalawo peace talks zino bazooleseze mu kibuga ekya Switzerland mu Europe. Wabula jjukira nti wano waliwo okusikangana omugwa n'okukaayana nga Felix Tshisekedi yali alina obuvunaanyizibwa, yali alina yeetisse responsibility ez'okuba nga alina okuliniwalinga empapula z'abayeekera ba M23 bassa abayeekera basobole okuba nga bagenda mu Switzerland okuteesa basobole okuwa Felix Tshisekedi emirembe, ate nga mirembe gye yali ayagala gye yali anoonya. Felix Tshisekedi yagamba mu kusooka yagaana, naye leeta yakitunulamu nga talina kyakkola n'azibakolera kuba yali alina otutuula nabo. Munnange Omumerika yali agenda maaso n'omumuwa obuyambi, yali amugambye kino kikolebwe era yakikola. Baatuula era olunaku baatuuka mu Switzerland baateeseganya bye baateeseganya, wabula ebimu ku bye baateeseganyaako nga bwe nkugambye nti ku nteeseganya zino bano baba ebiseera ebisinga beegulira budde kuba be baasaba peace talks zino abayeekera ba M23, naye we nkugambira nti baali just bagula time na budde, tebasobola kukkiriza tteeka ndagaano ku bintu bino olw'ensonga nti bye bafunamu by'amaanyi nnyo oba binene nnyo okusinga ebyo bye bafuna mu kukola endagaano. Jjukira ne mu kukola endagaano wabeerawo bye babasuubiza oba ebisuubizibwa okusobola okubeera nga biimplementingibwa, abayeekera basobole okuba nga bateeka wansi emmundu eddembe liddisibwe mu bitundu oba mu areas ezirimu conflicts ez'olutalo. Wabula mu kugenda mu Switzerland njagala ompulirize bulungi nnyo. Yes, nga we nkugambye ku luno era baatwala omwaganya ne bawolekera mu kibuga mu ggwanga erya Switzerland okugenda maaso n'okuteeseganya ku nteeseganya ze baali basuubira nti ziyinza okuzza emirembe mu Eastern Democratic Republic of Congo. Jjukira wakeekungula kati omwaka gumu n'ekitundu sofa bukyanga olutalo luno lubalukawo mu Democratic Republic of Congo era nga lwatandika mu January w'omwaka 2025 nga baatandikira mu kuwamba ekibuga Goma ne bazzaako Bukavu, Buvuma ne bagenda nga maaso n'okubeera nga bagaziwa n'obutawuni n'obubuga obwali bujjuddemu ebyobugagga mu Eastern Democratic Republic of Congo. Paka kati olutalo lukyagenda mu maaso n'okubeera nga lukwajja. Wabula ensonga nnyingi ezeekwese mu lutalo luno zengenda okubeera nga nkuwa, naye nga bwe bagenda mu maaso ne basalawo abayeekera bano bagende mu ntuula mu nteeseganya mu Switzerland kyakolebwa era nga we nkugambye nti olw'okuba nti no mu Middle East mwalimu olutalo basalawo basobole okuba nga enteeseganya bazooleseza mu Switzerland. Wabula era Omumerika yasigala mu saale nga era ye mediator era nga ye omukubiriza era yasigala nga ye facilitator w'olutuula luno mu Switzerland saako ne Kata nayo yalwenyigiramu teyabalekerera. Naye nga sigwe mulundi ogwali gusoose. Olutuulo olwasooka lwali mu kibuga Dar es Salaam olwakukunungula abakulembeze n'ab'ebitiibwa bonna ng'olutalo lwakabalukawo nga baagala okutaakiriza ku musaayi gw'abannaggwanga lya DRC ogwali gugenda maaso n'okuyiibwa era nga baagala kutaasagana ne population egenda maaso n'okubeera nga edisplacingibwa mu ggwanga erya DRC. Naye byonna bye baakola baalinga abayiwa ensaano ku mazzi. Ku luno mu lutuula luno mu samiti eno Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa teyalutumira mwana, yalukiika era enkoko yagikwata mumwa. Wabula Paul Kagame naye yali y'omu ku baakwata enkoko omumwa, yabiteekamu engatto n'ayolekera.
Kigambibwa nti pulezidenti wa South Africa Ramaphosa naye teyalutumira mwana. Jjukira y'omu ku baali bakulidde abamu ku baali bakubidde ku South African Development Community eyali ensaala ennyo mu kulwanyisa abaykira ba M23 nga bakamala okuwamba ekibuga Goma, naye teyalutumira mwana, enkoko yagikwata mumwa. Bonna ab'ebitibwa baaliyo okujjako gwe baali bagenda maaso n'okuteeseza emirembe. Felix Sekid teyalabikako, era ensonga lwaki teyabikako yagibawa, yabagamba enfunda nnyingi tuzze tutuula mu nteeseganya zino, tewali kalungi kaali kavuddemu. Mumulowooza eno entuula yegenda okuvaamu akalungi, naye kigambibwa ku olwo yali alina kye yeekengedde. Nga tuddayo emabega mu 1994 mu Rwanda genocide ng'abalukawo, kigambibwa Habyarimana yali omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda, yakubibwa ekizuka ng'ali mu nnyonyi, ng'alimu ne ba cabinet ministers be bonna saako n'omukulembeze w'eggwanga erya Burundi. Naye ng'eyakikola bagamba tiwaali mulala, ye Paul Kagame yali akulembera akabinja k'abayeekera. Olunaku lwe yakubibwa lwe lunaku lwe baali bateeseganyizza ng'enkeera bagenda kubanga basisinkana mu peace talks boogerezeganye balabe engeri gye bayinza okutebenkezaamu emirembe obutabwalusaawo lutalo na ethnic groups ezaali mu ggwanga erya Rwanda. Kwolwo teyalutonda, ka Felix Sekid yeekengeramu n'atunuulira banne abazze bafa mu nfe ey'ekikulako weekyo, ng'ate agamba bano ababiri Paul Kagame ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga beegasse bayinza obutakulekera bulamu. Yabagamba nze ngenda kubira wano nga mboota buliro kuva kyo. Yali ka vidiyo koolo nga kwabalabira nga kwateeseza, ng'abagamba muteeseganye muteese ekinaavayo mmwe mujja kuŋŋamba nange ndi wano. Kale si gwe mulundi ogwali gusoose. Luno olutwe olubadde mu Switzerland si lwe lwali lusoose. Kyengezaako kutangaaza. Mwe baali batudde mu Switzerland, ezimu ku nsonga ze bakkaanyaako baakola memorandum of understanding nga baagala bakkiriziganye ku nsonga ezimu zino wammanga. Baayogera ku nsonga nnyingi naye zino ze baasimbako essira nga bagamba nti abayeekera ba M23 tubasaba mukole kino wammanga, saako nammwe aba gavumenti ya Kinshasa twagala mukole kino wammanga. Mweweemu time buli muntu asizinge fire, ate sizi fire eyo mugiwe ekitiibwa, mugiwe garanti, mugirespecting. Musobole otwala omukisa buli muntu alirizinga atilisi abasibe nga 3. Mulirizinge ba prisoners of war, mubaleke bagende balye butaala. Bakkiriziganya, tebaagaana, era ne beewa ennaku 15 okubanga buli sayidi eyina kyetadde mu nkola ku ndagaano gye baali bakoze. Naye baabuwe ennaku 15 zaagenda okuggwako nga mpawo yadde n'omulema gwe batadde. Ne batandika okuba nga beerumiriza nti buli muntu agenda mu maaso n'okubeera nga atta, akuba ebizuka, asindika drones mu makati. Bababuuza nsonga kyegaanye nti ate ffe tuba tugenda mu maaso ne process ate Kisekedi nga atusindikira drones. Kisekedi ng'agamba nze mba ngenda mu process ez'okuta abasibe abayeekera ba M23 ne bantagetinga ne batta amagye gange. Ne kyasitula omukulembeze wa UNESCO mulamba akulira United Nations Peacekeeping mu Democratic Republic of Congo, James Swan, n'ayolekera mu kibuga ky'abayeekera ekyaba M23 mu Goma ababuuza ensonga kyegaanye asobole okuba nga monitoringa ceasefire agreement eyakolebwa mu Switzerland. Naye empawo kiyalaba niwankubadde yabiteekamu engatto, tewali kyatuukirira, tewali kyagenda mu maaso. So ne kijjayo amakulu agagamba nti abayeekera bano aba M23 peace talks zino ne bagenda mu maaso n'okusaba baba bagezaako kweteekerateekera mu ngeri gye baba bafundiziddwamu, beeteeketeeke basobole okubeera nga bagayininga buta amaanyi, kubanga tewali kyali sigasizza, tewali kye baali batadde mu nkola bukyanga bagenda mu maaso nanteeseganya. Wuliriza, tukyagenda mu maaso
oli ku yugi update civic sinzo bango otuwuliriza ngamba gwatana kubanga otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kati America abikooye agamba sente nyingi zenteeka mu samiti zino temubituukiriza kakati ngina ba sanctioninga era nga atagetinze gold mining ne mining trade mu Eastern Democratic Republic of Congo kati abayekera bavaayo bagamba kino kigenda kubeera nga kikyoboola ekitiibwa n'eddembe lya effort kyetugenda mu maaso n'okukola ey'okutebenkeza emirembe ey'okuddiza bannansi ba Dallas emirembe kitegeeze babakutte waluma okitegedde ekintu ekyo kati po Kagame asattira refineries mu ggwanga lye baaziteekako dda sanctions talina ng'ekiji atundamu ka gold ekonomi ye ekkirira mwami oli Kaguta Museveni tumuhabulwa bye babadde mu nsonga eno nga bayingiza mu ggwanga erya Rwanda nga bakolera eyo refining gold ne basobola okutunda mu mawanga g'ebweru kati bateereddwako envumo kitegeeza gold ono takyasobola kugenda katale ka nsi yonna niba bamuyina asigala adibye ku sayidi yaabwe US Treasury Department wiiki ewedde ya imposinga sanction ku Rwanda ku best ku Gasabo Gold Refinery Limited saako ne Network of Rwandanese Mining Companies nga kigambibwa nti bano bali bagenda maaso n'okufacilitatinga illicit trafficking ya minerals okuva mu areas ezicontrolling abayekera ba M23 era ne babakuba envumbo. US officers bagamba gold okuva mu mines zino eziri under M23 rebel control in Southern Kivu province agenda maaso n'okutransportingibwa under escort n'eggwanga erya Rwanda saako ne Rwanda Defence Force nga amagye g'eggwanga erya Rwanda ge gagenda maaso n'okubeera nga gamu escortinga nga gamutwala mu ggwanga erya Rwanda Rusizi ndowooza kiri mu ggwanga lya Rwanda olwo ne bamushipinga okugenda mu Gashabo Gold Refinery mu Kigali. The Treasury Department egamba at least 60 kilograms of gold eziri wase $7 million zezigenda maaso n'okugibwa n'okuluutingibwa mu mwaka ogwa 2026 gwe tulimu kibaakabalamu $7 zezaaka transportingibwa okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga zitwalibwa mu ggwanga erya Rwanda mu ngeri ey'obubba. Kati bagamba refineries zino balina okuba nga bazikuba sanctions basobole okugyawo facilitation egenda mu maaso mu lutalo oluli mu Democratic Republic of Congo. Nagambye oli ku Yugi Update CV kosinzira okuba nga otuwuliriza endagaano kati yaweddewo. Washington Accords nabo America takyazeeguya kati agamba agenda kukola ekikye agenda kukola ekisoboka agenda kukola nga bwe kisoboka okusobola okulaba nga ajjawo eno embeera egenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo nga munywanyi we yakkiriza okukola endagaano naye America agamba tagenda kubanga amulekulira era bekitta bagende oba bekiruma bagende beetugire ku muti gw'omunyaanya era wenjogerera po Kagame abulako kugenda bugenzi ku muti gwa munyaanya ye mwami oli Kaguta Museveni tumuwabulwa ebintu abisomako busomi mu mpapula z'amawulire ekintu yakireka munywanyi we yamugamba gira ottunka naye gwe yakirekamu okuttunka ekintu kimuttunsa. Kigambibwa nti America eyina kyeteekateeka eiza okusuula pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda balonde pulezidenti omujja kubanga wenjogerera bakomyawo ne Rwanda genocide ne bakola okunoonyereza imbu kyakonfamingibwa nti abayekera abaali bakulibwa po Kagame be bagenda maaso n'okuba ennyonyi yali etambulirwamu omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda era omusango baagumuteekako dda olwo bitandika okuvaayo. Po Kagame agamba bano abantu tebanjagala lwa nsonga they don't have interest in me. Interest baziina mu muntu omulala kati interest baziina mu muntu alina bya bugagga era nga yaani ye Flex Kid kati bagamba ye tebakyamwetaaga wabula yagamba olw'okuba tebakyanneetaaga ekyo tekigenda kubeera nga kinjija ku mulamwa ngenda sigala nteekawo kye bayita defensive measures nga protecting eggwanga lyange erya Rwanda eri obulumbaganyi obuyinza okunkolebwako. Agamba Abahutu abalwana mu 1994 baddukira mu bibira bya DRC era nze y'ensonga entwazaayo troops
newankubadde ebyo n'abinnyonnyodde ebitongole omuli ekya FADC, East African Community, omuli ekya United Nation n'amawanga amalala go gabiganye gakyagenda maaso n'okulumiriza Paul Kagame okudifendinga n'okubaakinga abayeekera ba M23 basobole okubeera nga bajojobya Paul Kagame bajojobya Felix Tshisekedi owa Democratic Republic of Congo. Okyagenda maaso era ng'oli ku Yugi Update TV kw'osinzidde okuba ng'otuwuliriza nkyakutwala gwe omukwano gwange ali eyo. Kakati no sanctions zino ezikoleddwa zitagetinze Gasabo Gold Refinery chairman, zino zakolebwa mu Rwanda, zakolebwa nga zitagetinze Gasabo Gold Refinery chairperson Jauna Marik Karima, saako ne manager director Bosco Kayobotisi, saako n'abalala basatu n'endala companies 3 mining companies ezigambibwa okubeera nga zicontrollingibwa by Karima Bugambira Mines Limited, Wolfram Mining and Processing Limited, saako ne Rikwavu Mining Corporation Limited. Okokosa ndowooza beebo okusinziira ku Treasury of Department eyaggwanga erya United States of America bagamba assets zonna zonna zibelongingibwa ku sanctioned individuals and era nga bagamba era zikwasaganyizibwa ne US jurisdictions era kati wenjogerera ziri frozen. Webagamba US jurisdictions nti zikolebwa kati zikwasaganyizibwa wansi w'amateeka g'omusajja Omumerika era zamaze okubeera nga zifreezingibwa era ziri prohibited okuconductinga transactions n'eggwanga erya USA oba omuntu yenna owa USA takkirizibwa genda maaso nakola transactions na kampuni zino kubanga kati ziri wansi wa biragiro y'eggwanga erya America bamaze dozi sanctioninga, kitegeeza balina golodi waabwe n'etakyabagasa. Rwanda tevangayo ku publishinga comments zino oba commentinga wadde n'ensonga n'emu ku sanctions zino ezagenda maaso n'okupublishingibwa newankubadde abayeekera ba M23 nga basinziira mu spokesperson waabwe Lawrence Kanyuka yavayo n'agamba statement ku lunaku olwokuna ng'acriticinga ku measures zino. Kanyuka ng'agamba DRC mineral wealth should primarily benefit the Congolese people, describing M23 as a Congolese movement formed by the citizen. Ng'agamba nti omwogezi wa M23 yagamba ebyobugagga byonna ebiri mu Democratic Republic of Congo byonna bina kubanga biganyulwamu bannansi b'eggwanga erya DRC era mu kitwale ffe abayeekera ba M23 nga movement eri mu Bakongo, movement y'Abakongo, ffe abayeekera ba M23 tuli Bakongo era abafoomingibwa abatuuze b'eggwanga erya Congo era ng'akireyiminga ng'agamba ffe tulina okuganyulwa mu golodi ono. Era yavuddeyo n'atwala aim ne response ku violence egenda maaso, discrimination, exclusion, ethnic persecution, poor governing, saako ne decades of systematic corruption. Kanyuka zaasinzizako kugamba ezo ensonga ze zaatuleetera okuba nga tuyeekera gavumenti yaffe niffe twali bannansi b'eggwanga erya DRC. Obuli bw'enguzi otufuga ebbi otusosola oteekawo violence ebyo byonna byatucyankana tusalawo tukwate mundu tulumbe ensiko nenga ffe bemulaba tuli batuusi abanyamulenge abawangalya mu Democratic Republic of Congo era naffe tuli bannansi ba DRC tulina okuganyulwamu era tulina okweyagalira mu byobugagga ebisimwa mu DRC. Sisa waki muli amaaso n'otusanctioninga kati mwemba temwagala tweyagalire mu byabugagga byaffe ng'abanyamulenge aba DRC bane bagenda okuganyulwa mu byobugagga bino. So abayeekera ba M23 bavuddeyo ne baluma ogw'engulu nga bagamba America wandibadde otunula mu nsonga eno. Era agenda maaso n'okugamba newankubadde eggwanga alina ebyobugagga bingi nnyo, benefit zikontinuwinga ku small political entry mu Kinshasa nti ebyobugagga byonna bingi naye twagenda okizuula nga Kinshasa government
famire ya Felix Tshisekedi yokayoka yegenda mu maaso n'okubeera ng'eganyulwa mu byobugagga bino ate ne kibuga kimu ekya Kinshasa kyokka nga millions of Congo basigadde bali poor nga mulimu insecurity nga mu nsi yonna yonna eya DRC batwala Kinshasa ng'ekibuga kyokka bannansi b'eggwanga lino abalala bawangalira mu bitundu ebirala ne babalabanga mu kyamuli kakati abayeekera bo kye kibalwanya Kanyuka agenda mu maaso era n'okugamba n'okuwakana ng'agamba sanctions zino zidescribinze zigenda kuescalatinga olutalo we baba nga bagenda mu maaso n'okutumpozingako sanctions zino zirina okustaginga ku peace negotiation era tezigenda kucontributinga sustainable resolution ku conflicts wabula zigenda kwongerako conflicts okuzisajjula n'okwongera embeera okubeera ng'esajjuka era yagenze mu maaso n'okubuuza ebibuuzo bye bimu ng'agamba sanctions tezigenze mu maaso na kusanctioningibwa na Kinshasa gavumenti kyokka ziteereddwa kufa abayeekera ba M23 era n'agenda mu maaso n'okulumiriza triggering conflicts oba armed group eza Democratic Republic of Congo aba FARDC nga bagamba nti labor movements abakolaboratinga ne Democratic Force okuliberating eggwanga erya Rwanda ekyo ng'ensonga eyo tebagitunuulidde kyokka ne bagenda mu maaso nga basanctioninga ffe abayeekera ba M23 saako ne munywanyi waffe Paul Kagame kati munywanyi waabwe bakkiriza kubanga balaba omusajja ye omusajja abayiriddewo omubiri asaddaasa ensi ye ennamba ng'alwanira byabugagga ebitali mu nsi ye wabula ye Paul Kagame agamba ne Rwanda naye eyina ebyobugagga ekyo mukimanye naffe tuyina ebyaffe era bino ebyobugagga bye mugamba Gorodi ono asimibwa mu ggwanga erya Rwanda ye waate we yagamba baleke kubanga bamusibako matugambuzi nga bagenda mu maaso n'okusanctioninga nga balowooza nti ebyobugagga byokka biva mu ggwanga erya DRC Kanyuka era yagenze mu maaso n'okubuuza sanctions okubeera nga tezitagetinze bawazalendo militants Burundian forces saako ne foreign mercenaries awo abayeekera ba M23 balumiriza nti bakomitinze abuse eri abatuuze b'eggwanga erya Congo lwaki tebagenze mu maaso na basanctioninga lwaki ffeffeka kiraga nti America olina kyekubiira era yagenze mu maaso n'okugamba nti government forces egenda maaso n'okubeera ng'ecarryinga frequent attacks n'okuba bomu eri abanyamulenge mu byalo byabwe bawangaalira mu minimbwe nga bagenda maaso n'okukayanira ka Great Lakes akazinga ako era nga bagamba United States esigadde silent ku nsonga zino ate nga incidents eno ezimanyi bulungi nnyo wabula kati ate batugamba nti bagenze maaso n'okubanga batusanctioninga era Kanyuka omwogezi wa M23 agenda maaso n'okugamba nti sanctions zino ziresikinga era nga ye akubiriza kyayise nti Kinshasa government lacking a good face while overlooking this responsibility for repeating ceasefire violation nti egenze maaso n'okubeera ng'enyiikira okubeera nga ensonga zino ezimanyiiko wabula ng'etwala obuvunaanyizibwa okuba ng'evvoola ceasefire eyakolebwa ng'ateekawo violation era n'okgenda maaso n'okuba nga obstructing political dialogues eziri under Doha process ezaakolebwa mu Washington agreements saako ne mu Switzerland era y'omuyeekera agamba temutunenyanga mwe mwalwetankuulidde luno terugenda kuggwa singa mugenda mu maaso n'otusanctioninga refinery zaffe nagambye dde oli ku Yugi Update Civic osinzira obba ng'otuwuliriza era yakomekereza ng'agamba nti lasting solution yokka eyinza okuba ng'esembayo ku conflicts tesobola kubeera nga ekiivingibwa na kuselectinga pressure okuggyako kurequiringa credible inclusive n'okuteekawo genuine political process okwadressinga causes zino ne crisis ezigenda mu maaso kino kyayise okugenda mu maaso n'okuprivalatinga millions of Congolese security dignity saako n'opportunity ey'okuteekawo enkulaakulana mu nsi y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo wabula so si tulemesa kuteekawo nkulaakulana kino tekijja kukola
era n'agamba meanwhile security solution in Eastern Democratic Republic of Congo erina okubeera ng'egenda mu maaso n'okuba nga ekola ki nga econtributingwa mu process wakati waffe saako ne gavumenti ya Kinshasa so si tuteekako obuvunaanyizibwa ffekka. Abayeekera ba M23 ku lunaku olwokusatu baasigala balwana era nga bakontrolinga nga bakontrolinga ebibuga nga Minimbwe mu territories eza Mwenga mu Southern Kivu provinces nga bagenda maaso n'okuba nga bakuba emmundu nga bagamba bino tebigenda tujja ku mulamwa tugenda sigala tulwanirira paka obuli bw'enguzi n'obusosoze we bunaggwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Tuli bannansi ba DRC, tuli Banyamulenge, tuli Batuusi era tuwangwalira mu DRC. Gavumenti ya DRC ino kitegeera ate ne America alina otegeera nti no zino ensonga ziri zino just it is a civil war, olutalo oluli munda nga bo bannansi balwanirira ddembe lyabwe so si lutalo lw'abayeekera si ba terrorist nga Kisekedi wayogera. Olw'obudde munzikiriza olunaku olwaleero nkome wano obadde oli ku Yugi Update Civic Sinziro obanga otuwuliriza abakatweyungako ngutegeeza nti oliko Yugi Update CV wabula nga bulijjo leero kantwale omukisa guno ntumireyo abantu nga 2-3. Bright webale kubeerako Lule Saidi naawe message ye erabiddwa. Kagwa George webale kubeerako ani omulala wano Hamuza Bosa webale kubeerako ku Yugi Update CV. Mugisha Godfrey webale kubeerako baye gwe Mugisha Godfrey gwe mmanyi. Omar Barihima webale kubeerako kantumire abalala 3. Hamuza Nkumaze, Fred Kaiza webale kubeerako ani omulala Hauka Jimmy. Okay, obadde oli ku Yugi Update TV mbagaliza olunaku olulungi mweraba likinga sharinga commentinga.